ebyokwewunda ebirala akagatto nga bwonna bulungi ogulira ddala ebintu ebirabika obulungi bambi ebinaasanyusa omukyala kuba kyekirabo ojjukira kyokka kyagenda okukola ki okutwala neyenyumirizaamu bino byonna byonna byoleese si bibye kale n'olwekyo omwami ekkeesi eyo alina okugiteekako omutima kubanga bye bintu byawadde munno mukakasa nti akola ki amwagala biva ku ntobo y'omutima kati bw'amala okubigula byonna n'abikuŋŋaanya busuuti aziguze eby'omubulaga abiguze n'ebyomunda manya munna atandika okwambala okuva wa munda bwo nabwo bubaamu ate nga bulungi agula kala gy'asinga okwagala gy'osinga okwagala ate tetupima muwendo kati gwe newoleeta 2 newoleeta mmeka kaakati n'okusinzira ku buzito bwo n'okusinzira ku buzito bwo kale oli ne bw'abanga ye mwavu asembayo afisse sente zigula ekkeesi yaki ey'omugole erina kugulibwa ddi mukwano kwegamba ng'ebulayo bbanga ki omukolo gutuuke ogw'okwanjula kwabwe ekintu ekyo ndabanga ekkeesi eyo omwami alina okugigula olunaku lwasalawo nti ngenda kwanjula mukyala wange n'ogigula gy'oba osooka kati bwagiterekawo emmese tebiruma ekkeesi z'ennaku zino za mulembe kati bw'ogiterekaawo kikuwa amaanyi buli kosanze nga kalungi kasaanira mukwano gwo ng'ogula ng'ossaamu buli kosanze nga kalungi kasaanira mukwano gwo ng'ogula ng'ossaamu n'oteeka ne mutima biri eby'ennono ebitalina kubulamu bw'aba muganda wa wano n'omanya gomesi busuuti ng'ejjudde eriko ebyokwewunda n'akagatto n'akasaawa ne kashi n'omanya nti birina okubaamu ebyo n'obigula nosinga kwagala kya kashi kiba kirungi kati mukwano katunatera okumaliriza omanye ebintu by'obuwangwa bino birimu ebintu bingi keesi eno yo terina mizizo nga be bagamba simanyi mu buwangwa ono talina kola bwekiti simanyi mu buwangwa kazi kita kyekimuwasa simanyi bwe baleeta olulagala luyina baluyulizaawo mu kidaala mbu omuntu asobola omuloga n'olulagala simanyi biki kakati ne keesi naye eriko emizizo kakati ekkeesi eno wane waffe mu Buganda engeri gye tuli nti twakoppa kikoppe tekirina nnyo mizizo naye olw'ebirabo ebibeera munda muli mu keesi kyandibadde kirungi abazadde ne batakola ki ne batagikebera kulaba biri munda weewaawo ng'ate bali bannaffe abalala ab'ebiwalabu bo bakola ki babikebera naye ate kirabo kya nkizo nnyo omwami n'ogezo ojja okwanjula n'otaleetera mukyalawo kirabo munno oba tomuwadde era taba musanyufu n'abalala bamusunga tebamuwadde kirabo omugole ayinza n'okugaana okuvaayo kuba ye tomuwadde kirabo nkugambye ebiri byonna si bibye kiki ekyo kyokka kyobeera okoze eki n'olwekyo olina okugula ekkeesi ng'eri mu bbala eddungi ennyo erisanyusa abakyala tweragana ekkeesi baba bagireeta bati bagikusembereze nga mubyowulira yenza asaanidde ekirabo ekirungi bwe kiti kale n'olwekyo abaami bwe baba balonda ekkeesi funa ebbala erisingayo okuba eddungi ebbala kyeririko kati abaami lye basobola oteekamu tulinako abamu ku mukolo gumu gwe twagendako eyo Masaka bateeka mu designer bags zino keesi zino ez'aba designer nengamba nze mbadde mmanyidde zino eziriko obupiira ezijja zitambula kati zirina kufaanana zitya ye ziriwo eziriko kati kaakati mukwano nakugambye ekkeesi eyo kisabika ekisabika ebirabo byaffe bye batuleetera biri byenkugambye kale nno omwami ne bwakwata emmotoka naddira ebirabo ebyo byonna n'abiteekamu kaakati ne bagivuga ne bakuwa kisumuluzo nayo tugibala nti ki keesi zinyuma singa ezo keesi ze bagaba kati kaakati emirembe bwe ginaagenda gikyuka nze mmanyi ekisabika ekyo kijja kukyuka bajja kugenda bayiiya ekisabika ekiki era njagala nnyo tuyiiyeeyo ekisabika ekirala lwakuba nti erinnya ekkeesi eno etumanyiddemu eritukutte mu mutwe likyavuga likyagenda mu maaso naye nga naawe olaba n'emitwalo gyakyuka ye omutwalo twagenda tugukyusa abalala bawa bikalu abalala bawa nsimbi abalala bawa ebintu ebyaki ebyenjawulo naye nze nkakasa ku mulembe guno omutebi gye gugenda mu maaso tujja kusoosowaza ensonga muno bw'okwata ebintu byonna n'obiteeka mu kamotoka akafaanana ekkeesi ka dizayina n'omugamba nti ekkeesi eno gye tukoze eki
gye tuleese. Kati mukwano keesi eno erina kubeera emu oba zisobola okusinga kuba n'omukolo gwe nagukwatako ddako gwali gw'omwami bamuyita Flex Kabuye ye keesi bwe kyatuuka ku keesi y'omugole yaleeta bukeesi 12 ate zonna nga nnene ate nga tulaba ku mikolo emirala bagabeemu. Kugambye keesi kirabo omwami kyajja ku ntobo yaki ey'omutima gwe nga awamuki mukyala we kati yayinza okuba ebirabo bye yagula byali mu keesi emu tebijjaamu bwatyo n'abiteeka mu makeesi amangi ag'enjawulo okwo kwonna kwagala nakulaga munno nti kya bbeeyi wa muwendo by'omuwa tebisobola kukola ki kuguwaayo tolina nabwo bikwata gy'okoma okuwa munno ebintu ebingi gy'okoma okulaga nti okola ki omwagala era kyova olaba bagula keesi nga ya bbeeyi nga ya ssente esinzeeko ku zino endala ze bagenda okukola ki okuleeta kati n'olwekyo tekiriimu buzibu ekeesi ne bwe ziba nki nyingi byonna byoleese gwe oba bijja mu keesi emu oba bijja mu 10 oba bijja mu nnyonyi oba bijja mu mmotoka ffe tukitwala nti ebyo bisabika bireese birabo ekeesi ne bwonootona 10 nga nkalu teziba na muwendo ekeesi erina okugiramu ebintu ekiri munda munno kyalinze kuba naye keesi alaba nnyingi naye neyiye ekigirimu munda kyekigifuula eyaki eyinza n'okuleeta ekeesi ng'emu agirina naye ekiri munda muli kyekikola eki ekeesi n'olwekyo abaami bateeke nnyo omutima ku keesi obadde ogamba abatayina anti munnange engalo tezenkanankana kuba kati eryajjagala kati mama nze owange agenda kuleeta kakeesi kamu n'omukolo kati gwongezeeyo nedda bambi tukola ekintu ekikola ki ekitujjamu n'ente ente baleeta emu baleeta ne 10 waliwo n'abataleeta kati ekyo tekikugana kwanjula muno ne woba toyina keesi funa obusabiko obulungi osibe ekirabo kyo olwapinge bulungi munno omuwe ekirabo akakase nti omuwadde ki ate era n'abakyala munno bw'alwapinga ekirabo kyo kyenga bwe busobozi bwe kuba keesi za bbeeyi ebintu ebigenda mu keesi oluusi bigula keesi kati ayinza okuba afunye ssente ezigula ebintu ezekeesi ne zikola ki ne zibula kale tutambulire ku mulembe oguli balanced munno bw'aba afunye ssente ez'ebirabo ezekeesi ne zibula leka tusibe ekirabo kyo nga kinene kinyirira bulungi naddala nga nze nakikutteko ajati sofi bakuwa ekirabo n'osanyuka. Tweyanziza nnyo nnyabo tweyanza nnyo obubaka bwonna bwotuwadde wano ku Buke webale kukkiriza n'ojja munaaye n'otugabanyako ku magezi go era nkimanyi nti abalaba emikolo n'embaga essaawa eno bafunyeemu nga bw'ofunyeemu nange bwentyo bwenfunyeemu n'olwekyo gambako munno by'ofunyeemu ate era yongera okubeera ng'ojjukiza munno okubeera ng'alaba emikolo n'embaga Saturday edition tuwa n'ebintu byaffe bingi tukyalira abagole nga tukola ebintu eby'enjawulo ensonga lwaki oba olina okubeera ng'ogira bafuna akatabo kafe aka Flyer ate era munayifuwa okulaba mukwano kyofuna akatabo ka Bride and Groom osobola okubeera ng'omanyi engeri gy'otegekamu emikolo ate era okozesa ebizigo bya Edson's Apple Hair Shampoo yasinga okubeera ng'anaazaamu mutwe ate Edson's Hair Dye no dye ng'oluviiriro n'olwekyo weesiga nnyo ebizigo bya Edson's Charlie Sharita Mutawe tuwumula mu katini tukomewo n'ebirala mukaagala nnyo.